Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Chennenya ZZINA AWARDS kiri ekintu kimu. Management. Butaba responsibility eri obulamu bw'abantu n'eri property z'abantu. Tegeera. Kati mukavuyo ako tulabye ebivulu bingi nga mukavuyo ako amasimu g'abantu bwegasinga okubbibwa. Mukavuyo ako abantu bwe bakubira. Mukavuyo ako abantu bwe bamisinga kozi buli omu aba yeetaasa. Tegeera. Ne tulaba abakuumaddembe bagenze ku stage batunuza mu bantu emmundu. Is it real? Is award? Amazima agali ku ZZINA AWARDS. Awards ezo za station. Si za national interest. Station yo celebrating abantu ki? Bayo. Era omuntu yenna nga muwuliza wa station eyo. Abawanguza abo bonna tosobola mugamba nti sibe babadde bagwanidde. Bwe bwoba zijajinga ng'osinziira ku TV endala ne radio endala oba mu nsobi Galaxy FM ZZINA AWARDS. Era ye bw'otunula mu gundi yabo mu playlist yabo ojja kukisanga nga bazanya alien nga abantu basabye alien nga mu comment za Facebook alien abaddemu era engeri gye kiri nti za kulonda nga n'obululu babukulaga nti buli alien category mu yabadde abantu be bazze ne balonda. Tugenda kwogera ku ZZINA AWARDS. ZZINA AWARDS ezitegekebwa Galaxy FM, Galaxy TV, Galaxy Company twalize wamu babera bagaba awards buli mwaka. Babera bagaba ebintu bingi nnyo ebibeerawo awo ku Galaxy yategesa awards era nga mwategedde bulungi omukulu Alien Skin award yaziwuse buwusi nga natukano bagamba akoye abizeziwaka bintu bingi ebyabaddeyo nnyo ababirayo mwabirabye mwayogedde ebintu bingi nnyo awo tugenda okusinziira ekirungi tulina Dejikalisa Kiddamu tulina Kasiye Adam tulina Matilda ensonga zino bazitegeera bulungi nnyo ddala. Desh Kalisa ensonga ya award eno ensonga ya award gende mpola ensonga ya award abamu babadde bawakana nti yafunye award siyaddayo nozifuna oli bazitegese bubi mbu gundi abantu tebagenze kulaba award this time abantu tebabadde smart bintu bingi byayogeddwa okyogerako kyekyo ekisooka ngenda sooka nziremu abo abagamba yafunye award yadde talina zifuna osobola tegekayo ezizo nozituuma erinnya osobola zituuma Dikuula Awards kitegeera n'oward nga baddiikuula abasinga okitegeera oba n'okolayo boda awards nga owadinga ababooda abasinze ovuga abayimbi okitegeera ekisooka eri bizinesi ya muntu tegeera mu bizinesi ya muntu yagiteekawo okukola ssente kitegeera era ebadde ejja ebeerayo buli mwaka okumala emyaka 7 I stand to be collected ku ky'emyaka ekyokubiri congratulations to Alien Skin n'abawanguzi bonna abawangudde ne congratulatinga Galaxy group of company okubeera consistency cause za award zokka ze tubadde twasigaza abasigadde baneeno bakola ebiti byabwe ne babiwa abantu ng'ogyeko ZZINA AWARDS ndowooza omuntu awards abadde asobola okuddamu n'ateekamu ekitiibwa sinziira ku saidi y'abayimbi mu music fraternity ziyinza kuba nga boolaba nti omuntu afunye award ya YouTube okitegeera oba nga bamunominatinze mu Afrima oba mu Trace Awards ekita kyasoboka ennaku zino bayimbi batono nnyo mwemuli ba Eddie Kenzo kati nga abo banominatinga n'abaana abalala abakoze obulungi so high people nazo tuyinza oziteekako kozi nabo bakyali consistency lwakuba nti ebiseera ebisinga mubeeramu ebiba bitagenze bulungi wano nawali award zabadde fere okusinziira ku muyimbi gwe bawadde award Alien Skin okitegeera kozi akikoleredde n'abalala bakikoleredde omuli Vinka akikoleredde tegeera Vairota naye ayimbye Dax Vibes naye abadde n'oluyimba lwe gwe bakola ne Vinka naye bamuwadde gundi y'oluyimba Bamaulana and Rain babadde consistency era waka bamukola era mu bantu mwebali babaddemu nyawo mulala legendary Mr. Mosh ekintu naye akikoleredde bintu bingi nnyo byakoze
kuva mu kuyimba, presenting, kutegeka bivulu, somero, MCing n'ebintu ebirala bingi. Ojja kwekanga bwe bayita MC Katsi agamba Mr. Moshi alina ebintu byatukoze eki byatatugambye era naddamu n'aleeta olugero lwe n'aliyeni nti kinaliyeni kye yakola bano ba Mr. Moshi bakola ki bakikola dda nti aleese abantu bangi nnyo era Mr. Moshi anze ekyendowooza nti abantu bonna balwawo okumusiima okitegeera cause mu industry abaddemu alabye ebintu bingi nnyo era amanye ebintu bingi nnyo era wendi okwegattira ku bannamawulire abanoonya interview ezitalina kyezigatta ku art mwannyonyeza Mr. Moshi ne mutuuzaawo omuntu omulala gw'osobola onoonya n'abaako ebintu byakuwulira mwe muli omukulu Benoni owa Swans Avenue Baviboyo Uncle Julius Chaze Jeff Chiwa okitegeera be bantu abasobola okubuulira ku industry Ajiketi Kavuma Mr. Edisendi tegeera balina authority okwogera ku music gyavudde ono yenna ne mwami Moses Matovu n'Aji Abe Mukiibi recently Aji Abe Mukiibi yakolako interview ku YouTube channel gyesitajja kwatula wano linnya nti kaakati ebintu ng'ebyo awarding ezo ziri fair era awadi zaali fair nash munsonyiwemukko katono naye obuzibu bwe bwaviira nti awadi zino zaali zingira meaning wa wano ng'omaze okuleeta abantu baperforminge ng'oyise n'abantu bajje ku awadi abantu ab'ebitiibwa nga Honorable Derek Nyako n'embibbe nga bali mu awadi ne mubaamu akavuyo bwe katyo ng'abantu bayise ku mulyango nga bayingira okitegeera kitegeeza wali tolinayo essuubi ly'abantu bonna basobola kujjuzaho oleeyo okuba bifaananyi byogenda laga sponsor kyova olaba waleka abantu ekinaana bakole ki bayingire muyayini endala singa watugamba nti ZZINA AWARDS omukolo gwa awards guweebwa nnyo ekitiibwa dhani ekintu ekirala kyonna kozi wolabira omuntu ng'aguze olugoye olupya osanga abantu abawunya obulungi osanga omuntu ng'ayambadde ng'atonnya mooli kitegeera osanga red carpet nga n'ebibuuzo ebikubuuzibwako byaki byebiraba byankizo naye bw'oba waleka fiki Gaza n'ayingira n'eggaali ey'abantu ekinaana kitegeeza kyali intended ng'oyagala ekintu kyo kitrendinge ng'oyagala wajjule ofune ebifaananyi by'abasponsa ofune n'emboozi ekisinga okunyiza singa essaawa zino tuli ku pano zonna nga tuzikasinga kategore ezaabaddemu n'abawanguzi naye essaawa zino tudisikasinga kavuyo where does it leave the award ceremony nowhere okitegeera ng'olabye ekintu nti kikutabuseeko awoovirayo n'okola press release nga bazitini za award kye baakola nti bannaye tugenda tekingamu bureeke tegeera wadde omukulu yajja CEO neyeetondera abantu ku kiki ekyaliwo naye kyali tekimala era abamu ka press conference awo kuba kati kankubulire ng'okyazizza abantu abagagga nga wabayise ng'ovuddeko banene bootayiza ku mulyango n'omugamba ogenda gawayo awadi ya best boda guy asinze okuvuga abayimbi ng'oyisa abantu ng'obawadde invitation kati kankuwa ekifaananyi muntu kyo gwemmanyi gwenyinza okwogera kankugereza ekifaananyi ng'oyise mwami Fred Salongo wa Genesis Wealth International n'omugamba ogenda kujja awarding award oba ya best song of the year okitegeera kiba oba kwegamba award ozitaddemu ekitiibwa ekyamaanyi ennyo ekyaddala ennyo naye abantu batudde omuyimbi aliwo ku performinga ogenda olaba out of the blog kala lw'abantu luzze ecupa n'ogirengera ng'esala eringa kibunoomu n'olaba abantu nga babuuka mukwano wesinga omuyimbi oyo nga bamuyita mukwano gwange Flora Shea gye n'agamba abafangoni gye muli ab'eggaza gye muli ekyaddako ne baleeta omuyimbi n'ajja
nakola kyateekeddwa okukola kitegeeza kano akavuyo akaddako baali bategedde nti kalina okubeerawo kituufu kuba mwakkiriza abantu bayite ku mulyango bayingire okitegeera era nze kyennenya ZZINA Awards kiri ekintu kimu management butaba responsibility eri obulamu bw'abantu n'eri property z'abantu tegeera kati mu kavuyo ako tulaba ebivulu bingi nga mu kavuyo ako amasimu g'abantu bwe gasinga okubbibwa mu kavuyo ako abantu bwe bakubira mu kavuyo ako abantu bwe bamisinga kozi buli omu aba yeetaasa tegeera ne tulaba abakuumaddembe bagenze ku stage batunuza mu bantu emmundu is it real ezo awaadi bwe wabeerabyeko Grammy no zabadde na zaakabeerawo just that this same month nze bwe nvaayo ne mbagamba nti ekyo ekyabadde ekansanga tezabadde awaadi yabadde erina kuba zina soshi gye bategeka ku beach after awaadi tugende era singa ekintu kye bakoze bandikubidde alienskin ne bamugaa jangu ku radio tukuwa awaadi zo n'abalala kuba ekyo ekintu ekyakoleddwa kyaswazizza nnyo omukolo gwa awaadi awaadi zonna olaba bazitini za awaadi ezo nga babayita babagamba abantu aba babiri bwe muyingira nabo bwe mujja nga mubuuka mugenda sasula bamusigala bweru mu mulimbe birebe okujja ne mukazi wo n'abaana western line bwaba bakuwa invitation nga munnamawulire oba journalist bakuwa ogu +1 okitegeera kitegeeza bakuuma ekitiibwa kyaki bakuuma ekitiibwa ky'omukolo nti si gwa buli omu si buli ava eri ayambadde ebidomola bye nga tayingire abawunya enkwawa awaadi ezo zibadde n'ekitiibwa bw'olaba edition ezasooka zonna muganda wange nga bw'ogenda akufetala bonita we zasookera ddala ng'okubeera ng'olaba omukolo gwa kitiibwa kuguno omulundi ekintu kyatabuse nga kirina okubeera mu trend kuba twabadde tetwekakasa namba z'abantu zigenda kujja kasi Adam sooka otubuulire awaadi zakolezi zitya awaadi abaana bayodde awaadi ekintu kyatambudde kitya ekisooka moze radio alina oluyimba lwe yayimba n'agamba okulwanisa amazima kinzizizza emabega kati ebiseera ebisinga tujja ne tulwanisa amazima amazima agali ku ZZINA awards ezo za station si za national interest station yo eba celebrating abantu ki baayo era omuntu yenna nga muwuliza wa station eyo abawanguza abo bonna tosobola mugamba nti si be babadde bagwanidde gwe bw'oba ozijajinga ng'osinziira ku TV endala ne radio endala oba mu nsobi Galaxy FM ZZINA Awards ye atunuulira basinze okukuba n'abasinze okusaba ku station eyiye kubanga aba akola in the interest of abantu abalaba station ye sensi yonna okitegeera so kaakati ZZINA Awards tusooke tukkiriza amazima nti zicelebratinga abantu ababa basinze okuyita ku Galaxy FM nga yo era bw'otunuulira abantu bonna ababeerawo Galaxy FM ne TV kati ziba zibalinako contribution ekyo tusooke tukikkirize tukikole ki kiddaawo okitegeera kyekirala ekyabadde ku ZZINA Awards ennyambala ebyenyambala byo sijja bigendamu ekyo tukireke ekirala awards ziba za kucelebrating abantu n'emirimu gyabo gye babakoze mu mwaka ogwo celebration ebiseera ebisinga tuba tusuubira kuba nti wateekeddwa kubaawo masanyu tuba tusuubira kuba nti waba wateekeddwawo kwolesa ebintu ebyo oluusi ne mu bantu abo kangeze nga Bangladesh wabadde agamba abantu abali mu corporate world naye nga bainvestinga mu ndongo nga bayita mu kuleeta obulango bayita mu kukola kibalangira mu shows za music nti nabo osobola obbawaayo platform ne bajja mu awards eziri organized ne babaako ebintu bye bakola awards ne baba nga bazikola ki nga bazigaba bano bapresenta baffe abantu baba balabye omwaka mulamba badijje baffe abantu baba balabye omwaka mulamba kati mu kaseera ako
okukifuula exclusive n'okukifuula nti kirina ekyenjawulo fiire ey'enjawulo gye kireeta omwana yeekange nga bagiva ajje kugaba ki aze kugaba awaadi okitegeera nti kibeeremu n'ekyo neyo element ebemu nti nabana abantu bafuna omukisa ogusinkanako nabali kubanga sente ziva saidiwa saidi eri mu corporate world nga zijjawa zijja eno kaakati ogwo gwabandibadde mukolo ng'entabiro etusinkanira naye banajja batya nga bamaze okitegeera nti tusobola okukkiriza ono n'ayingiza eggaali ye n'oli n'ayingiza eyiye ne bafunamu ne momenti y'okwekubamu ne beekuba paper spray okitegedde yenamulaba kitegeeza bakiraya nti ne babboosi baffe bali abalala abatuwa endorsements nabeki tetubabazeemu magezi nti tubatadde mu fix eteekeddwa okukoma ku tikitooko ne mu street ng'abantu beesanzeeyo tubawadde omukisa ogujja ne bakola ki omuntu yenna ng'ayingidde ewantu ng'akimanyi aliwo ne banne bana tasobola tandika lutalo kubanga aba akimanyi tamala ne n'olekera omuntu okuyingiza ennamba gy'awulira nti wano sisobola kubeerawo tunamba di ati sinja kubaako kyenkoze obanga ategedde nti otalugenda kubaawo n'oluwaggwako editi lugere tukole kirubeewo kiringa wonoomanya nti abavubuka bali ku street yo batera okulwanalwana beeyisaamu eggaali kati gwe response ng'omusirikale nga muzze mukola security meeting ebbabuulirira n'obagamba kale mulekerawo okulwanalwana ne kale katubaweeyo gino emiggo mubeere nagyo katubaweeyo nakugana amayinja go mubeere nago temugeekuba ne mubeere nago temugeza ne mugeekuba ne mubeere nago ng'ate kibayi tebeeyagala kati kwe kukeera ku makya n'okukkiriza rival gangs oba rival camps okuyingiza abantu abangi nga ziri mu kifo kimu okitegeera n'ekirala engeri gye kiba nti abayimbi bano oli mu kubaserebuleetinga tekaba kaseera ka fani moment tebagenda seekana abawagizi baabwe kola setting nga bastar n'abagenda okugaba awaadi batuulayo bokka togamba nti omuyimbi ajja atuule waayagala omuyimbi ateekeddwa okubanga ne deski n'emmeeza kwagenda otuula yategekeddwa era n'omanya nti abayimbi abaswangizi bwe banajja bajja kutuula wano bajja kwegattako n'abaki okusinziirako bwe baterinaako buzibu nti vinka waba atudde eno n'enwagi n'azawi ne jasmine asobola otuulawo wali ne fiiki tebeerinaako tabbu emmeeza nga nazo weeziri nti n'olaga nti ne ba artist bano olina ekifaananyi omuwendo gw'obataddeko ne kati gw'oserebuleetinga atudde mu plastic chair y'omu ne nazzo muserebuleetinga waliwo kye bayita oteeka omuwendo ku kintu brand oba ozinafuyiza omuwendo batogose kyokita balina kubeera eri ku mmeeza ng'era n'obaba bakwata footage nga artist avaayo nno n'award n'akwata footage yandiyagadde omulaga kuba alaga face n'ebintu ebira n'abantu abavaayo emmeeza ziriko ebyokunywa bulungi ziri bwe facilitated ng'olagira ddala nti these are the stars we are celebrating nora celebratinga nga celebratinga abatikula amatooke mu katale olina bagambe babaweza boda osigera kyova desha ajja kujja kugamba nti bagabe awadi wa boda asinze ovuga abayimbi that is the setting omukolo guno guteekeddwa kubeera prestigious nga omuntu bwagutunuulira asobola okwawula nti kati be bano ba star bano be ba fan bano be ba VIP zino ze company ezikolagana ne ba artist nga n'emmeeza ziri demarcated bulungi nti eno yabaki yabano nti n'akwata footage bennyini ne bannamawulire ng'obakkiriza obba wa access olwako bannamawulire bamanya nti bano bajja sobola okutambulira eno mu bantu abategeerekeka si buli munnamawulire teyasobola okutambulira mu bantu abategeerekeka omwana ajja kujja okwagala okuba mbiire interview ate amale amugambe nti katonjokyezaayo okitegeera nga ye enjala ye muli ku mutima atambula naye buli waaliyo enjala ye ya buli wendi kufuna osege tekyetaaga kubanga n'omuntu abamu n'ebbizi osege ogenze ku bukasa midde oli mu interview wegatobaabugaa kakati muganda wange njokyayo kubanga tuleka osegera kati ate kali wana osegeera nti categorize era kyekityo naga nti respect is earned munnamawulire naye akimanye nti wemba njagala okwakisesinga VIP ya ZZINA Award tumenye okuteekawo ka effort nina okubaako ku mbeere si buli omuntu ajja kujja ayingira eri nti ocategorizinga class by class nze kasita nakkiriza nti eno ensi erimu levels emirembe gye nnina togimanyi okitegeera era eri omuntu gwesobola otuula neŋŋamba oyo kanjira mmuleka nenzija nga ntambulira mu mitendera kuli n'okulira mu mitendera kati nabano abantu obubakako okutuuka mu mitendera omuntu alina okukimanya nti bwe neetuusa ku mutendera guno these are the privileges n'ayagala akikuze ebenga average kubanga buli omu yandiyagadde osinkana ku basponsors abo bamulabeko ne bagenda mutu agenda batuukako nga yaawunya atya
osegira kati bo categorizing nakyo ekikola kino kibaawo ti entegeka y'omukolo yali ya kibogwe being it omukolo gwa awards nga zirina kye zicelebrating ne bezicelebrating abacelebrating babalabisibwanga abawaguzi b'ennimi bali mu katale ate ne babana ne bateeka mu kintabuli ate ne bamala ne bakola n'ensobi okukkiriza abantu ababadde ng'omu alina akakuku ku munne n'obakkiriza ne bayingiza abantu be baagala ne limited kitegeeza buli omu wadde mbottankula olutalo kuba awulira nga ali secure okitegeera bwe tudda ku kirala categories sijja zidiscussinga kuba nkugambye sisobola kudiscussinga ZZINA awards nga discussinga national awards zino za station zicelebrating abantu station besinza okukola era ye bw'otunula mu gundi yabo mu playlist yabo ojja kukisanga nga bazanya alien nga abantu basabye alien nga mu comment za Facebook alien abaddemu era engeri gye kiri nti za kulonda nga n'obululu babukulaga nti buli alien category mwe yabadde abantu be bazze ne balonda era kyova olaba ne babadde bawa fan group era olaba nti kitegeeza Fango Soldiers ba contributors ennyo ne mukola ki ne mukolondero kirabiramu wabo kwe balonze tasobola kuwangula birala byonna ate abawagizi be ne batawangula ng'ate awards ziri 100% best ku opinion y'abantu abalonze kati aba weekubye ngalike Vinka gwenja okwogerako yekka most deserving mu female artists naye shine ye yali mu kisiikirize eri ebbali yayingira ne bairando najja ku remix ya Cheketya najja ku remix ya Tutumama ne Elaija najja ku remix y'ono Gayani Dax Vibes bwamara n'afuluma ne All Over You ezo toyitiri atazimanye ze nnyimba era zakola era ne bw'otunuulira numbers zaazo ku YouTube otunuuliranga z'amaanyi n'okusinga ezimu ezibadde ez'amaanyi mu playlist ya media okitegeera kitegeeza Vinka was well deserving era ye ogwo omwaka ali worth okubeera celebrated okitegeera so nga tugenda mu maaso ZZINA awards omwaka ogugyemu bawazitegeka muteekeewo akawula abacelebrating bane be bacelebrating n'ababacelebratinga muteekeewo akawula wakati wa section erimu abo abazze okugaba za award ate muyite ne ku bantu nga ddala mu butuufu kimanyi Innocent ne Galaxy muyina emikwano bano abafesi tuba tuzirabe tetuzimisinga simisinga kulaba Zahara Tope mulaba ku TV ne mulaba ku TikTok nga bamusazemu ne mulaba eringa nga yatwala nabo mbalaba Neka kati endongo tunagisaza tutyo gitwala mbali abalala balina ogiteekamu ku ssente ng'ate nakuguno omukono buli kimu tukyesigaliza tugulewo osegeera tugulewo tetugirimitinga so kaakati ZZINA awards nze kyenyeeza okukola ki kyenyeeza okuzoogerako ndo waliwo ekirala ekigira mu highlights Matilda yabatugamba mu dakiika 5 tunyonyole ZZINA awards wedde oli wano gundi eyambala bwati nze ZZINA awards gundi eyambadde bwati ZZINA awards ebisinga bakasiri babyogedde okujjako byengenda okwogera ate nga byongedde nga faani anyumirwa endongo ate amanyi n'oku appreciating endongo n'engeri gye bajja appreciatingamu kakati when amara olaba Grammys no it's not even only the Grammys but also other awards that have been happening over the years okitegeera ZZINA awards zabadde zilookinga very disorganized zabadde zirabikanga ze bategese at last moment omanyi bino ebintu ebyabbira mupango okitegeera obadde tobimanyiiko ne bijja ne bikola ki ne bibeerawo oba okiraba nga ngenda kutandikira ku ba host oba okitegeera ba host bagenda okujja ku platform to address kuba naziraba nazitandika nga tebatuwa life oba okitegeera jjukira abantu okubeera hyped up balina abazze okulaba batandikira kumwe baani bahosti energy gye mutuwa ffe abazze okulaba it is the energy we are going to send back oba okiraba nti bahosti bajja ono
byayogera tetubitegeera like nga olaba tebali well structured in their conversations tezali well discussed like baveri buvi bagambe kwata microphone ngaze bwenava wanene tuse kumukolo bangambye awo mangu bateja ngo temeko emsinge netandika yiya bichi bigambo ebigambo byabo byonna bali boogera kaseera ako bali balagira ddala nti babiyiya buyiya bali mu bijja muki mu mitwe gyabwe nga tebikwatagana nensoka nengera ku hostel wokubiri omukyalo nani bamwitani that lady Flora Flora yaveere emabega nga ayagala kubaako kyakola okitegeera naye agenda kutuuka waneno n'alyoka abuuza abazze okulaba nti kansubira oluzungu lwange lwenjogedde lubadde lutuufu. The moment you say such a thing when you're trying to deliver to people naddala nga bali mu listeninga already oba weekubye gye olaze nti toli confident. One of the requirements of an host, they have to be extremely confident. Nti never nakuba embogo ngenda gye kalizaamu alisingira tenge ekigambo ekipya totubuuza byenjogedde byebyo. What do you want us to tell you? Ndibifu damu buto oba kitegeera. So it was nabiraba nengamba oh my goodness namulaba nga ayogera nengamba oh my god I like jaw dropped but not because I nali nsanyuse nnyo ningamba mama okitegeera najira gamba ala kasubira mu luzungu lwange olwo sisobezaamu already kati weeteebye natakuwulidde oli agenda agamba mbazaza agambye kiki kyayogedde nga ajja. You have to be confident from the way you're dressed. Tolina kujja notukubira trumpet nemwe ndowooza nyumye omusajja yatungidde akasuuti okubira muntu kalango ngenda kujja ngambe you guys I am extremely smart. I want to appreciate Dash that designed me tonight. I really appreciate them like you guys together like praise your designer. Tojaona nemwe simanya nyumye I laughed the whole time nganga oh my god bana tubasesa kakase kyekye nalaba mushewe bali bakola za awards Omenga tuwanga tukopenga tutekamu ku magezi amangi ennyo nti omwolo omenga nera abantu abogera in the background of the awards obanga like how they can address the nominees and all that. Walabira ddala nti oli yagenze n'atuula ku Grammys na practicing akazungu ako koogera katya n'akakwaminga bulungi nnyo najja banaga abawakana mugenda muzirabe nga ayogerera ddala like olabidde nga yakopye narrator wa Grammys oba like those international awards ez'aba America ngolabedde yagenze na cramming the way they narrate okitegeera nga ogambira but Grammys naddala katukufu ababiraba ne babifollowinga nti walaba Grammys wawulira ddala akazungu kayogeranga bwe katyo kati nga nonajja ayogera olabira ddala they are really faking these things. You've invited people that are well learned ngaba mukasambidde okitegeera they know exactly what is happening. Ali mukifagamba oh my god abaana nga bakopye nnyo like nagambe oh my god this is so funny mukasambidde ddala aba Grammys okwongereza ku kya Matilda kyali mukwogerako. First of all njasooka appreciating Timo okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo Timo Pande Chat kyemmanyi ye producer okutwala obudde okutendeka abantu. Mr. Henry yali clean cause Mr. Henry sigwa gusoso kwa stinga emikolo ngeja judge ostinga naye lwakuba omuntu gwe batendeka ono omulala cost mukwano gwange Flora Show alimu nnyo character ya presentation ku TV ne radio kati yagala alete ebintu bya pokopoko ebyomukatale abirete ku mukolo guneeno kibamutendeka n'akivaako okitegeera neerabira nti guno mukolo gwa kitiibwa ceremony awards nze kye nandirowoozezza abantu abaali ku red carpet banayo kinzijje mukama omwali Victorio omwali Luken omwali Alpha Times ne Shibra nze ndowooza bamuke bandikutteko
bateeka eno ne bawostinga awards kuba Flora yali asaana kubeera ku red carpet asigale ku bibuuzo byabwe ebyagundi byabuuzo ebya pokopoko okitegera naye engeri ekyali nti twali twagala kugezesa visibility y'omuntu oba abantu basobola omugula mu public ekyo kyalina okukolebwa bwe kityo kubanga nabagambye nti eri business naye kirungi nnyo basobodde balabye ensobi ezitagenda kudda ojja wegendereze nti edition eziyise emabegako abantu bano zebaze bahostinga atwalabako edition omwali Mariati ne Andrew Chamagero tulabako edition omwali Prim tulabako edition omwali Arthur the Vaccine okitegera balaga nti ekintu kye bali mu kukola bakola bakimanyi n'omuntu eyakolanga voice over ezo Anel Tunes olaba nti ekintu kyakolanga akola akimanyi wadde ne Timo akikakasa bulungi era ndi sure nti Timo ali professional ku kintu ekyo naye omuntu gwe yatendeka gwe yatuteera mu maaso gaffe gwe tulina okulaba yatendeka muntu alina ku hosting awards z'aba tiktoker best tiktoker kozi mwe mubeera comedy omungi obokiraba nedda mazimashe olaba no muwala ono akola their fashion show simumanyi linnya lye ne yalinga ali very fit for a show mulungi nnyo kubina ebintu byo ku interviewing ku red carpet ku biki naye era bamuwa task ey'amaanyi ennyo kyobola abayajja n'abuuza akazungu kange keeko otuuka ekiseera ng'oli nervous mu bantu b'otamanyidde bwe mbulirayo ebivulu limeka ne baleeta Flora awo ne bamuteeka mu bantu ne bamugamba buuza ku bantu era abeera bambi yeekweka kaakati eyali taski y'amaanyi nnyo okumuteeka ku kintu ekyo era bwe nzija ne nkugamba nti kwali kugezesa oba Flora abantu basobola okukola ki basobola omugula omutegeera kampuni emwesige ku mikolo ng'egyo kuba kati eyebeeranga nga bw'onaalabaddemu nti abantu basobola okupangisa n'okola ku mikolo emiki emirala naye kaakati Flora kye yakoze yatulaze nti ne ku birthday party basobola muyita oba ku mukolo gw'abaddiikuula No, olaba esi kyabadde agamba I was about to talk about that part of the red carpet. Oyo omukyalo oyo yaliwo ng'ali mu interviewing aba guests. Oyo yali ambadde a dress with a cutout and I don't know simumanyi naye hosting their fashion show. Oyo mwala she was first of all yali ayambalidde oyo omukyala she was well fit for that hosting job. First of all, she was dressed fashionably and very smartly. Ngabagenda kuyimirira wali eri ngali well composed kuba mulabanga n'engeri yabuzangamu ebibuuzo ngali well composed kanyumira wali maaso ng'ayambaza mukwano gwange Flora show engoye ziri ng'alinga ostrich Flora ng'ayimirira alinga ostrich ne ngamba designer kibeere yakoze ku mukwano gwange Flora nze nabiraba nengane banange kiki kino ekigenda mu maaso oba kiraba nga si mubi tetugamba embuno tamanyi kyakola naye kyamanyi okukola teyakikolera walina kukikolera okitegeera she was put in a wrong position Flora mulungi ku red carpet events era eyakuttirayo naye guno omukolo ogw'abantu yayita awo olina okubeera ng'oli mukkakkamu bw'oba oyogera ebigambo oluusi n'ateekinga n'obudde nga tannajja oba kiraba munnange zina awards ebyo byetwala zengazi byenalaba ebyansuukako neŋŋamba naye kaakati ki ekigenda mu maaso ekirala ekyansuukako of course ezo olwango ze zaaliwo fikigaza alesa abantu be baagala kulwana neŋŋaba nange tuliriddawa okiraba nedda awards tezibeera za kukakasa ani olwedi baba bazze nga balonze dda ani agwa mu category ki so wano ne bujja n'ogamba gundi asinga ono nga baba bazze dda nga awards baziwadde dda alina okugitwala n'atalina kugitwala the only difference here is that they are going to announce it publicly a way of celebrating okiraba nengo edi baba balonze ne bonojja n'okuba omuntu kwanagera neŋŋamba bambi bwennalaba omwami mukasambidde ng'avuddeyo ku award neŋŋamba kati ono babakanyuga mu cupa nekamukuba abadde agenda kukola ata like ngolere ddala they've put everyone's life in danger nti oluusi ose babadde bampise ogenza otuddewoza bijjabo bya mirembe ovuddeyo n'ekizigiro ate obadde ota nti oli adde bamukanyuga naye tukyagera mu social media muliro kulirano ku social media Uganda abaana batabuse lwaki mutabuka okutuuka kwetu batususe anyway tumalirize
tugenda kuba tulina ku kyetwogerako nti ennaku zino stunt ziyitiridde obungi kituufu stunts abamu ze bayita obubadi obukodyo tubwetaaga mu show business naye ate abantu abamu bagenze ne bakisussa ne bakola stunts ezitaliyo emabakawo nalabye anemitan Victor Rose engeri agenda anakolayo simayi bamutomedde dakika emu simayi aproposinze dakika emu simayi ate nga bwewookola ekintu ekyo abaana bano omanyi nga woogambye wali emabegako Matilda nti ennaku zino abantu betulimu bali informed era bakwaba oli omuyimbi ne waba serious oba celebrity era ne waba serious ku kintu ekiri bagamba stunt era n'omukuba ejjinja bagamba stunt what the stunt it's part of show business zino stunt ezitalina makulu oba ezitalina mulamwa oba ezikolebwa mu biseera ebitali bituufu tezonoona business ya stunt as in business ya show ya mpola Matilda nze ali wano ojja kuvaako genda eri akazinda kawe kasige tena ne show business kasi abatandikidde wona Matilda ebituuse kati alafuka presenter mulina mbe kwa osti tugere maaso kasige olaba zino stunts ezitayina makulu tezono ne show business anti kizibu okwawula stunt erina amakulu n'etalina waliwo stunt abantu ze bakubye nga emuyisaawo ku ekyo kyayagala okuyitawo essaawa eyo ne mu future nedda n'emukuba hands down kati kizibu okwawula ekola n'etakola kineetakola waliwo omuyimbi eyalinga wano nga mu kifo kyoffa Kasinga Endongo ye ayagala nnyo okumutambuliza ku sitole z'ayagala abakazi abakulu ne tujja etubagamba ati omwana oyo bw'abanga mu kifo ky'oconcentratinga bwekibanga mu kifo ky'oconcentratinga ku art ate agenda kukulembeza nnyo ekyabakyala abakulu then kigenda kukola ki kumwokya kati yatuuka ekiseera nga Endongo amaanyi agiwa matini naye ng'ate biri ebiboozi abiwaaki abiwa obudde era ne kituuka n'ekiseera nga omanyi ebiseera ebisinga osobola okwerabira ki ekikola nti yatuuka ekiseera nti n'omuwandiisi yali akwatiridde kaaliya ye n'atandika omuyisaamu amaaso n'atuuka ekiseera ne kampu eyali emukwatiridde n'asooka agiyisaamu amaaso n'akikola ogusooka ne bamusonyiwa n'ogwokubiri lwaki otuuka ekiseera nga gwe kyofokasingako kyekino naye nga bw'ojja n'onoonya ebintu ebirala byakoze bibula ne bibulira mu kino ekyabakyala abakulu yesi kiba kirina gwe kyekikolera ku kaseera ako naye mu future kiba kigenda kutta stunt esobola okujja n'ebaako byekkolera n'ekuwanika waggulu kati bwekuwanika waggulu oluusi oyinza okuba obadde tonnatuuka weekuwanise ng'olina okukola bingi omaintaininga osigalawo oba nga bwegwe olina okuddamuuko emabega oddemu oyambuke kati otuuka ekiseera ng'oli addicted ku kukola endala ekuzzeeyo wali nga tomanyidde byakkulira mu process kujja ng'okola ki ng'okula kati mu kwolwana okukola endala ekuzzeeyo wali ku peak omaliriza okoze eki okoze ensobi okitegeera kyova aba artist bangi ajja n'abeera wakabi myezi ebiri n'akola kinaabula nti asobola okukula amangu nga talina strategy n'afa mangu kati artist omugezi yenna ne bw'oba ng'oli bawakola stunt olina osooka n'obako personality gy'oguza abantu egoberera brand yo nti bwe baba bakwogerako teboogera nti ku luyimba nti gundi ne bagattawo oluyimba okutegeera nga personality ye wagitunda nefuna abantu abaidentifyinga nayo ne bagitegeera nti ne bw'oba tolina luyimba basobola okubeerawo nga bakwogerako ne bw'oba tolina kivulu basobola okubeerawo nga bakwogerako kikutaasa okuba kuba abasinga bakola stunt baba baagala tokability ekomewo okitegeera n'ebiseera ebisinga oba tozimbye kikola ki kikuba tokability kati eri abasajja nga karakita zaabwe ze baazimba ne bw'aba taliiko osobola omwogerako nti at least wasobola okubaawo ekyogerwako n'omuleeta ng'ekizampo kyova bali abasajja abasatu bakyatufuukidde ekizibu okujja mu ndongo eno nti ku bingi bye baakola ogenda okumaliriza ng'olina omuleetera ng'ekizampo kubanga ekizampo zaabo si za music yekka waliwo ebirala ebyakola ki ebyagenderangako nebyabanga inline ne personalities ezaki ezaabo mulimu ebimu byoyinza okulowooza nti babifeekinga naye nga yooyo nti ye embeera z'ono zeeza kkuba oluyi
n'amala n'akwetondera oluvannyuma naye nga zembeera ze kati gwojja kujja ebikopo okuba omuntu oluyi kubanga ki naye nga si zembeera zo okitegeera oli abeera n'embeera ze nga ye muntu w'abantu nga wasangira abantu mwana kabongeko mwana nga zembeera ze nga ne bona omusangawa kati gwe nojja oyitire mu kifaananyi kye n'obikopa nga bya feeki nga kyobola abafeekize bonna tebakoze eki tebayiseewo nebawo oli ng'embeera ze z'amawaggali eva kwetwalira ku kirasi ya waggulu yamanyi bano mbasinga kirasi oba bansinga ebirala naye ng'era ne pasona ye muntu oyo kati nga tebimugwako bugwi buli wofeekinga kalakita otuuka nekikola ki nekifa omugenzi w'ekyuli alina ekiti yayogerako n'agamba ensonga lwaki penge awangadde ku Facebook nga banne baagwa lwa nsonga penge gwe mulaba mu kamera ye penge gwe twabanga naye off camera tafeekinga bufeekinzi nti yeetaaga okuyiiya ennyo nedda that is him okitegeera olwaleero osobola okuweekeza endala nti bw'otunuulira mirundi junior engeri gya expressingamu n'engeri gyakolamu ebintu bye ne bw'aba avuddeko waya nti aba avuddeko even off camera yooyo kati bw'ajja wano mu kamera ne bw'aba anyiigidde mu kamera kyakola ye muntu oli ali ebbali bw'aba asazeewo kujja kwogera biri composed bulungi ng'ali wero composed talina busungu bw'ayogera ne byayogera ye muntu oli akola ki ali ebbali fine mu media wano nga tuze mu kamera waliwo omuntu byayinza okukyusaamu kubanga oba ku public relations obaako ebintu ebirala byogezaako okuyisawo n'okuwumbawumba obulala naye tekikuggyako kuba nti pasona yo kwokoze eki kwozimbidde kati gwe artist ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri stanti ozikola neziri inline neyo personality eyo ng'omuntu nti osobola okisustaininga ekyokubiri okoze stanti ki ekirala kyotambulizaako kyowa obudde ogenda kukola 90% stanti 10% ndongo oba ogenda kukola 80% ndongo 20% stand ekirala nga mmaliriza kino nali sikiwanga budde kigenderera era twali ku a moment with Dash Rokani n'akyogerako n'agamba ebintu ebisinga bye twalanga stand kituufu omuyimbi obuzibu aba abufunye oba artist kati ne bajja ne bakizannyanga sitanti kibuliraawo kati gweoyinza okulowooza omuyimbi yazannya buzannyi sitanti naye ng'ali afunye obuzibu based on his personality n'ebikolwa ye nti bamukwatidde mu loogi nga byaddala bamukwatiddeyo bamukutte ne muk'omusajja nga ddala bamukutte naye kati n'akizannyanga ki n'akibuliza mu sitanti gwojje okizannye buzannye nga sitanti nga si ye personality yo kikwokye sitanti zisobola okubaako ezikutaasiza naye tunuulira nnyo sitanti nga ziri inline tunuulira nnyo ebintu nga biri inline ne personality yo ate ekirala wannyo obudde omulimu gwe gw'olina okukola nti ne sitanti enajja accidental oba ekizibu ky'onoofuna accidentally kikuwa baazi n'oyongera okumanyika Matunda mudakika 5 neba nageze eva mba mu 5 mudakika in fact I even been less than 5 minutes mudakika 2 okay nze kyengenda okwogera ku stunts nze njagala ababeera bazikola obanga ddala gwobeerawo nga you get your publicity through stunts njagala ojjukira omulaba wetwakumanyira waaliwa okitegeera what's brought you to this limelight nti wajja okubeera okumanyikwa gwe nga Matilda ng'oli muyimbi oba ng'oli muzanyi wa nga you're doing something for the entertainment industry okitegeera oba the art industry gwe kyoba omanya ne bw'onookola stunts zonna zonna unless ogamba ogenda kukola reality tv show tubeere nga tukufollowinga lwampaka tugenda tuka tukoowe era tukugambe naye omuziki guliwa oba kitegeera nti bw'ona ozikola ennyo ozikole oyite n'abantu otameko n'abantu obulago bakwalize n'emisango bakusibe at the end of the day we are going to know you as an artist era tugenda sigala twebuuza when did you last release a song okitegeera kati obudde bw'oteeka mu kucreatinga n'okulowooza n'ostaginga n'oteekamu ne bakazanyiikiriza n'ofuna ne plot ne bakalata n'oteekamu ne ssente gezaako nnyo olabe nga olowooza nnyo obwongo obwo ne ssente ezo ozikwate oziteeke mu bizinesi yo eyakuleeta mu bantu bwe kuba kwali kuyimba nti ogamba ogenda kuyimba ogenda leeta omuziki ogutabaddeewo ogenda nakukolako olinnyeko ne ku nnyonyi ze Uganda Bombardier ogenda ononyeko ku baproducers be tutalabangako wanene oleete ekintu nga kiri different what's going to make you different okiraba what makes you different is bringing something that we do not know oba kye tutalabyelabye wano mu Uganda nti bane babadde bakuba nnyo ne Daddy Andre ffe tuyiweeko ogamba ogenda linnyo ogenda Nigeria okoleko ne bakuproducer beeyo
banange togenda leta lumba lwo tugano duliza cause tugenda balu sounding unique nene bona okola stunts nga wakawo no era tugenda siga tugamba tolina waka era tukuveeko tudde kwa ddaka n'abalese endala esinga kuyiyo kubana abayiya tebagwayo abayiya tebagwayo so you should be mindful yes babeera batokosa buli kiseera kakati go making sure nti buli kyokola ali mu kufumba wali n'omulala afumba kati go ate n'ekira stunts z'okola ebyo byonna byonna ebibuuzo by'oboolesa abantu bazze babikola kati people are used tebagenda kuyita for an award mu Afrima. They are not going to invite you for any collaboration. They are not going to tell you award ya best stunt over there siyulirangako tebagenda agenda okusokoza tegeka era ze n'akakiiko kange kaani akawali aiza keizi ankobirya mu makko tugenda kukolayo stand tugenda kukolayo award nga tuwadinga stunt master asinze omwaka era twagenza olaba nga eggwanga lisuulidde nnyo ekintu ekyo andisanga leero yali kitwala ate n'ekirala era ngenda kukowola basponsoringa the moment with deshi bajje banneegatteko. Another thing that I wanted to talk about stunts, oyina making a show jukira oba olese stunt oba oli mukwerabisa wejjayo teke muki mutaala making a show oba olese stunt eyo oyina kyogenda okutuwa nti gundi yapakiza kasiri oluyi oba gundi yayisiza mu gundi eggaali naye nga wiiki weggwerako eyo tugenda batuwulira oluki oluyimba oludonga oluze lutukuba nga tiga omusajja yadde yetegekera luyimba wabeewo reason for the stunts si bino byabbira mupango buli aveeri akole kyakoze olumala bakogerako ku ankati ku esimedia ku bakasuku bakukyaze tuveewo kati tubaleete abalala ab'ebisiyaga kati byangu bakubikako abalina music nga bajja ba alien skin tebamwogerako lwa stunts bamwogerako lwa nnyimba ze zaleeta nga zirimu omulamu abantu gwe baagala so let's be really very mindful kati Matilda so wakogera nga togedde ku alien skin banage yaliko kati njogere kwani omuntu ya mastering ekintu ekyo balinga abantu batono nnyo olaba omukulu gwe bayita Wabuyu Gravity buli lwateekawo stunt ye ekiba kiddako luba luyimba oba sho era buli lwogiraba nga avudde n'agiteekayo ekiddako luba luyimba buli lwomulaba nga ali mu mawulire ekiddako luba luyimba kati omuntu omulala asinga okukikola obulungi yali skin buli lwe mumwogerako n'alaba nga alina tokability mu mawulire ng'ateekawo oluyimba afaleeta promoting amu eza chezenike oba champion gudo oba n'ateekayo kojja wange chief medi okitegeera kati abayimbi bonna mbadde nsaba nga sinnategeka awaadi zange ze bayita start of the year industry award muveeyo omanye ekintu kyenkola kiri mu layini yemu nga Kasiiba akugambye nze nanyigira nnyo Apostle Jonathan Narebo olw'ensonga lwaki yavuma abayimbi ku bbanga lye yavumira abayimbi yafundikira nga afuuse musumba okitegeera naye nga bwe tuddayo ku katabo ke ne tukabikkula yavuma abayimbi wano okwekutula obwekutuzi mu busumba gye yagenda taleetanga kuwadde omuyimbi wa gospel omulema simanyi abaana bangamba chati ya online era njafuna information mbuuze naye nga ekintu ekirala twegendereze nnyo abantu abakola stunt ezo ebiseera ebisinga music aba akendeddemu ne tokability tujja manenya tugambe lwaki bazikola naye ebyaddala waliwo frustration gyobeeramu ng'olaba music akendedde ng'olina okukubirako kasirye okubireko deeshi kyokka mu kifo ky'okumubuuza nnyinza yita ntya mu kino oyinza omubuuza ekibuuzo kimu nkola ntya akantu akampisaawo tukoleyo akabadi era kyova olaba nze buli muyimbi ankubira naŋŋamba nti tukoleyo akabadi mugamba please yimba nze nina mukwano gwange bamuyita Wiseman okitegeera Wiseman oyo abonyeebonye n'endongo naye essaawa zino alina oluyimba lukuba baluyita neeyagala ku TikTok okulukuba
lwa sound ye training okitegeera era bwankubira nambuuza beshi nyinza kukola nti muganda wange solution eriemu genda mu studio oyimbe Kaudi mugamba solution eriemu genda mu studio oyimbe Apostle Tony right preacher mugamba abantu bonna ekintu kye basinga okumanyirako music genda oyimbe music ne mwanyina zaaluma namugamba nga aluma yimba abantu baagala ebintu bya kisirusiru kozi bituuka ekiseera bifeedinga n'ebiggwako njagala ombulire stunt mmeka gye wali owulidde mu Juliana oba Rema Namakula okitegeera waliwo abantu nga ze stunt zibatomera by accident oli najja n'amwekoonako katika waba Juliana yamutomedde ng'ate waliwo oluyimba olupya yamutomera era abamuvuma ne bamuvuma abakola ki ne bamuvuma ne tuddayo ku music okitegeera naye abantu bonna buli abakola stunt ojja obagendereza oluyimba luba lwa weeks 2 unless ng'olina fandi nnene nnyo ng'osobola dufandinga nga bwolaba gravity omutujju nti ye asobola okukola stunt n'aleeta oluyimba era n'alufiirako ne lukola najja n'akola n'ekivulu kola bwe oyagala kugamba ani oyagala kukuba abasajja bange naye baleke Matilda yaŋŋambye nga tujja mbwawo omuyimbi talina luyimba lwe muleke bambi mumuleke naffe tumumanyi naye mumuleke bambi mumuleke tujja vaawo anyway kati bali esaawe naye mmwe nina akayimba ke nawulidde ku TikTok akaliko aliri pazo yakomyewo alina tune ya maanyi bagiyita enkudi tune ya maanyi temuleeta mu mbeezi eno yogera ku bayimbi babitusi balina sho Rema Namakula alina sho Lydia Jasmine alina sho twogere ku abo ziziro gira omulekayo nze ngamba nnyo abantu nti omuntu yenna kasita alumba artist munne nga ye talina mirimu sisobola badisikasingira mu layini y'emu emabegakaawo waliwo ebivubuka ebyali bitandise oyingira palaso kati ate naye oba lwakyakola nnyo ensobi z'okuddaddamu tasirika n'abiddamu kati bwe bakimbuuzako emuga abiri ebivubuka bisooke biyimbe ono gwe biriko ennyimba alina nnyingi saagala nnyo okugeraageranya artist alina mirimu nga mingi kwoyo atannakola mirimu era waliwo n'erinnya linaganya okuddamu kaakati omuntu yenna nga tunaakugeraageranya ku munno sooka okole ki sooka oyimbe kiringa onoofunawo bukomediyani bw'obulala bubiri eyo n'obuleeta otandika obugeraageranya ku Mawulana and Rain nga tebukoze nnyo miki mirimu baba nga bakoze emirimu ne babako ebakola ki bwe batuuka ate n'ekirala ba creative be Uganda njagala muyige ekintu kino bw'otambulanga n'otuuka wano todda wano kulwana na muntu yenna ayagala okulwana naawe ateekemu gasembu effort ayambuka at least atuuke wano ekirabe kijja oba gye wali wooli kubanga gw'otaddemu obudde emyaka gye gy'omaze ng'ostadinga ati n'ojja n'omukola n'oyambuka kati ono naye bw'aba ayagala okukola alina kukola kyekimu n'ayambuka naye bwe kati mukola ensobi kati ebivubuka ne biveeyo ku Twitter ne bikuwandiikako naawe n'obiddiza naye ng'ebakubuuza ennyimba zaabyo bbiri tusirina osanga nga nwana n'omuntu akola ku community radio banange engeri mwina abantu bemuweereza abawa ku ssente mubayisizawo bulamu tuve wano kasooke wadde Spectra Saloon and Spa bwe bateekamu ssente n'okufaanana obulungi kwenfaanana nyiga ogenda nnyiga naye ekisokke apamuhe abagenda tandika otuusa enviiri era nagamba kimatiridde ekyo ngenda kiraga omukwano omwaka guno ku Valentine ngenda kukikwata Valentine yalwakusatu ngenda kikwata kitwale ku Manhattan engeri madamu kataliiwo ngenda kitwalayo ku Manhattan era Mami Pauline omukyala muleeta Adini Wellness Center basangira Kitegomba Kasangati kasaawe ka mupiira kakabi nnyo kuliko buli kimu kye weetaaga kwogattawo music distribution badistributinga music gwe n'omuyimbi ali eyo ayagala mudistributingira music mu publishingira music otereza YouTube channel Viva accounts zonna abo beetaaga MM Media abasangibwa ku Energy Center
abatunda byuma byaba DJ nga kwogasa Phase Technologies esimu yefunyemu obuzibu kozi nalaba mukwano gwange Matilde esimu yetero musumbuwa ibona bitwala ku Phase Technologies waleri ku Kirumira Tower bagiwe bamuone simu empya bagala nnyo amanya bampita Desh Kalisa osobola okufollowinga ku mitimbagano gyange gyonna oteeka mu Butesi Desh Kalisa Aisa Basajja Kabaka Wangala nawe tumirako banange nze ngenda tumira abantu wano Wamanga ngenda kutumira Point Media. Hey. Oh my God. Point Media. That's a real guy. Guy w'amaanyi nnyo bannange. Ekisooka nze negomba nnyo consistency ye mu kupostinga omwana ali consistent oyo. Yeah, of course. He's a very nice person. Atucheckingako. Stop checkingako. Njagala otegeeza Point Media nti omukyala gw'oliko bbaawo ayinamu kana akantu. Ayinamu akasambi. Yeah, Point Media kutumiddeko nnyo yongera emirimu gy'okola and may God bless you. Netumiramu ne Fango Unit platform. Netumira n'abo bafollowers bange bonna benina ku TikTok. Abo bonna abenjoyinga content wa SC Media. Abo bonna abakatinga ne bapostinga ne basharinga ne bagenda amaso nga batutambuza yonna ku nsi yonna ne batulaba ne batuga gwe kumanyi. So thank you guys so much. And also to appreciate the panelists that we have here, Mr. Desh Kalisa and Mr. Kaside Adam Card. Is that what we're pronouncing, all right? Ne producer for mulungi nnyo, Brian aka DJ Brown Skin. Brown Skin events. Thank you so much. Kaside tumira ku bantu abakwa ku sente. Ekisookera ddala abadde bambuza Valentine nafunyemu obuzibu ku lwokusatu ngenda kufiirwa ate omufu weewala weekabaale tugera muziika tukomawo lwa mukaaga. So nja kubeetondera nnyo nange saakimanya nti nalina okufiirwa naye olwa puresha eyo ngenda kufiirwa bannange era tugere tuziike kuba mukaaga tujja batukomyewo bijja tebikyaliko so tusinkane omwaka ogujja. Media basangibwawo ku Energy Center P34 edduuka batunda equipments z'aba DJ batunda sound mixers microphones n'ebirala ebiringa ebyo. Phase Technologies Kirumira Tower B00 wansi mu basement repair w'amasimu bakanika accessories software upgrade yenna gwe weetaaga ow'amasimu olina kugenda mu abo kitegeera. Has Nutrition RFS Center Dr. Habib ono ng'atunda vitamins zonna ez'enjawulo esobola okuyambako okubalansinga skin tone obulungi byonna challenge z'olususu z'olina body cares ez'enjawulo na buli kimu oyo naye osobola omukoonako ne mukola ki ne mukwatagana mu bizinesi. Ekirala ekisinga obukulu ndi mutembeeyi ntembeeya t-shirts zange ne jampa eno brand yange yenna abagyetaaze ng'onkoonako nga tukola bizinesi mwebale nnyo. Eka wali agamba nti ate omukyalo oli ow'omukikuubo nga tumutumiddeeko. Kawali agambye eki? Kawali aŋŋambye kasiri byonna abikole na mukyala w'omukikuubo amutumireko. Ayinza obba yoyo gwe ŋŋambiddeko nti ku lwokusatu ngenda kufiirwa. So kanange mundeke ntumireko. Nange ntumira Valentine eno yo nasazeewo ngenda kubeera ne mami. Ate oli gayiwa mu America? Angenda kubeera na maama. Ngenda kubeera na maama. Valentine wange agenda kubeera maama. Omukyalo oyo nampija goreti. Webale kunzaala. Era nga nkwagala nnyo mulowooza ye nga yetakooyo ba Valentine wolowooza teyandiyagadde okyuseemu. Gwe waaliwa? Musiibudde agambe ku Valentine genda kufiirwa. Naye nga ntumiddeko nange Point Media, ntumiddeko Julie Love, ntumiddeko Sylvia Auto Parts ali awo wakisekaawo kutumiddeko mbitiibwa. Ntumiddeko Point Media mukwano gwa Matunda kwa mukwano gwange. Mukwano gwange ne SC. Nene mwe tumiddeko mwenna abekumira kweno show abapya feel free, feel at home, mweyagale mlikinge, mcommentinge, msharinge, byonna wano ate namwe abantu wa business mukwe ku 0701542372 tubenga tubeera wano nga tukogerako yakitegere ebyokunywa nga bino ng'otekamu akasente tuseke nyanya ng'okola juice oyinza okujja ne tukukola tukola okubeera nga tunywa nene ebintu by'abantu olwedda batateekamu sente nga mwe gye muli so tuba tunywa obutunda
Nenga tubagalira ddala. We meet next time. Tubadde ku social media Mlilo Vibe. We meet next time. We love you all. Bye bye. Bye bye.